Pallaso mula ayagala kunnepankirako kale ekisajja ekikulu bwekityo ekitalina magezi mu bubi bwakyo. Pallaso alinga ng'enkyakya zange ku kigere nkuuta nkuute. She doesn't talk with me. Alina okutegeera level waakola ki waakoma. Oli kunze onsiriwalirako kisajja gwe nzija mu kamwako. Oli kisajja kikulu oli kibi oyambala bubi tolina magezi byogera tebikufaanana oswaze wamma oswa. Kizibu kiki manyi bannakiyombekedde batwonoonedde abaana bannakiyombekedde bagenda bamukwatamu n'ayonooneka omutwe. You need a psychiatrist. Bannayuganda tuzuukuke guno omulembe gwa .com tuvumu ebyo bisajja ebisirusiru. Sajja nekimira mu Pallaso yakola standi bintu bya kisiru. Eyo height gyalina ey'abavubi y'abasutuzi b'emigugu. Bannayuganda mukendeeze ttima ebisajja weebityo mukikeeza ne mukiwa ne rediyo kiyimirire kikyalinga obwongo bwakyo nawe Kato Lubwama bwekyanga olumba abantu omusajja ali intelligent negendereza siri buno obuvubuka bwolumbalumba n'owangula n'otiisatiisa olutalo lw'ebigambo tojja kunsobola. Banaalembera sina kyate naamukola kye ayina kaki Pallaso. Pallaso atandika butandisi ya mu nsi tebalina kantu konna. Ate kan music gwakuba nze si ewange gwe nnyimba ate si gwe nkuba. Ya ayimbira batamiivu n'abantu aza mwenge nze si be nnyimba. So ndowooza kankirekawo. Saagala musima nnyo omwana muto saagala mwonono na future ye. Nze siina kyembegulako mbwobulapako yiize nze kuno omwaka oguweddeezo muyindi abadde asinga okuba n'endongo ne guno gwennyini ogulimu nnyo n'endongo okitegeera sirina nsonga yakimpulinga sitanti gwe kisajja gw'ekikulu eyalemwa. Pallaso aliko ekikyamu ku mutwe ekinene yeetaaga okufuna psychiatrist omutwe agujjanga kubanga yaviddeyo n'anvuma ebigambo bingi. Kato Lubwama neetondera bulijjo nkuwa ekitiibwa kyonna okisaabulize togenda kuddamu kukifuna toddangamu okungattamu obwo busirusiru bwo. Nze saagala kukyakula sizanya na mbizi. Ffenna tetuli basiru waddeyo alina abasiru bangi abamugoberera naye ffenna tetuli mu basiru abo abamugoberera. N'olwekyo ave mu ebyo akube music omulungi. Ate nze nno nali mbadde muwagizi we nnyo muwagira kubanga atandika butandisi ekitone kyova olaba njagala nnyo Chameleone kati be Pallaso byayogera tasobola kubinjogerako. Kato Lubwama ekisookera ddala nakula nkulaba nga taata wange ayagala nnyo emizannyo gyo nga ndiraba nga mmanyi oli musajja alina amagezi. Kato Lubwama ozze ku TV n'oyogera mbu nakola standi mu bintu bya kisirusiru. Kato Lubwama olina okuneetondera ndi mwana muvubuka muto alina okubeera nga mutabani wo tinandisuubidde nti waalinyuliddwa oba olina amagezi. Era kintu kye namulabudde bw'ataave mu stands olwaddako bajja mukubira ddala bamutte buti. Ebyo by'okugamba nti yakubaamu talina kibuga.